Inside Out. Alright, kale mpwandiza mu the Inside Out nate olwaleero ne Joseph Tamale Mirundi mutano wa Yohana Mirundi ne Mole n'amatovu tuludde okulabagana naye Mirundi gyali ayambadde yellow. Ffe twambala masuuti gaffe. No, I thought you were demonstrating your allegiance to the system. A system that rejected me after serving it for 14 years, that they can identify with it, the colors. Then Munga, you are intelligent, but I don't know what happened. No, I'm not telling you, but I thought you were dressing to promote your color, because first of all, you were a journalist. Which color? You were a promoter of brands. No, you are promoting a different brand. You're either promoting a Catholicism, the Catholic Church, or the... Somebody was asking me, where are you going to put 45 suits of Muho's portraits? I will keep them in my house. It's a tradition. When a man marries, you can, a serious man buys obugoyi bw'omwana n'abutereka n'akatanda tujja bitereka paka gani masuuti kati paka kuba kati yagenze takyadda. Don't you think mission gy'obadde ogoba yagivuddeko? Let me tell you, but in Uganda I was talking to a muzungu man today ne mugamba nti gwe ogenda kubuuza abantu bangi abatalina bwongo ffe Katonda beebekkulirako abaawule. Museveni had humiliated his son. Museveni had humiliated his son. How? Namujja mu land forces yamuwaawa. Presidential advice. Ogani akikola. Nabo bakimanyi. Ne Museveni akikola akimanyi tebiriye bya advice. Ani amulaba. Kyobola nze nagaana. Abantu mbabuulira. Bannange nga omusajja waali impotent n'ofuna olubuto asanyuka ebyo temubinimbamu advisor. I did propaganda. Ye Museveni yagala batukube emiggo atweyambulireko abo babadde bampa amagezi nakulaba yoddi abo abasajja babadde bampa amagezi batukube emiggo batuttire wano nakigana omusajja mugezi abajja Museveni nga yayise badvisors be bajuza Nambole era Sudiru yasinga okufunamu ffe tumanyi bonna bagenze ku Kingitongo Museveni musajja mugezi alina baliyo cemetery for political failure. Tayagala kuta. You can't call it a cemetery. It's a political cemetery. It's a rehabilitation center. Uganda genda. The purpose is to rehabilitate you. Then you be reappointed. Omusajja akuzise mu kabuli enyirira. Bolaba gulevu. Ndaba akali mu gulevu ezinyirira. Bataddeko omusalaba gwa golevu. Nange yasoma propaganda. Nange obintu ebyo. Advisors era amazi. And the list grows every day. The list of advisors is growing every day. To mean, you are advising. Cemetery, political cemetery. Mwazika abantu. Neze nkubuulira Museveni bw'atakome kuziika abantu mu cemetery. You cannot have intelligent people. Nobody come with you. Polite a bit when you call it political cemetery. It's a political grave. Cemetery. You Museveni kasaka mulana kamulamu ekisasiro n'akanyuka kikuuma ebitooke. What do they do? Tell me what do they do? And Museveni gives a problem. But they do special operations and advise the president. When does he see them? I want to tell you. Ono omujozi yali agala kunjoga. Ne bampita egende ekyangwana nga bali mu ICC. Abasajja babagambye stop the local activity. This only the recordings. Apology. Nalinje esiyo ngende naye. Nabuuza omusajja, you were stupid. How many times have you invited me to attend advisors meeting? Ewaffe ku kyalo noyogera nti oli advisor wa Museveni. Waakiri bakugamba nti
I'm a chief cleaner of a state house toilet. Semakule yavuga ngegali galomwege kwa so bad venye ba museveni bali mu byali bakire basi tebalina na bugali nze toteka mu group I know my political and commercial value. So you are telling me the Museveni had humiliated his son? The Museveni humiliated his son. Ebweru bikola advisor chimpite kuyoliwo zisiri musiru kakati sudenko bolira Muhoozi has defeated his enemies. If you're a good analyst, why? Muhoozi was taken for granted. I think even his father, Bali Bamuloza and Muhoozi Musiru, because of what he was saying. Take but they don't fit it. I've come from a strong family, which cannot be humiliated. Am I Kazungo Goja and Arab? Whatever come to Akanyogenda for picking appointment, I'm 7 is only me, and I'm surviving. But you are surviving badly. Yangoba. Nareta mukwanoka namuoneka wagurugubo mulimba. Yaikamba nti ntulikiri ndino ekyankwanza ampite mubakalugira ndiko ntulikiri mukube mujjewo wakati zimeteriyo omuyigo mporovoke. I don't want to hear the word advisor. I don't want to hear the word state house. I don't want to hear the word government and state house. Blood surges. This way I was humiliated. This way I lost my political career. But we see senior people like Lydia Wanyoto, Sempija, Bukenya, Sekandi. They are there as advisors. Katonda bw'abayita mwebunya abakadde. Omukadde bw'afa kujala omugamba muti. Katonda amuwadde emyaka, Sempija alaba awadde emyaka. Not the younger man like me. Abo Katonda abawadde emyaka. Bagendere bajjagale baalidde. Sempija bw'alina obimanyi. Nito Museveni kwe yagoba nga sinana kantu kenina sibye nankanyuka ku jirikiti kubasuula embwa omuko nasala wayo n'ebyange n'etakisi nazo mwinja kudda mufuka nga njesiba bikugamba obibabuulire ampitangako oyo mukono gwo nenjesiba netugenda nze musajja atumbasangawa nagenda nga aniye ku bantu kale limiteriyo Muhoozi has defeated his enemies. Musajja mugezi nnyo nekitawamu benamuteeka ku ttaka. Why? If we wanted to solve a problem, create a contradiction. Yes. How did Muhoozi create a contradiction? Abadde talina kitiibwa kyonna mu magye emirimu gyakola. Ngenza mu kalulu. Museveni lale gye yalabye Masaka. Abadde taliramu genda mbalala nabo. Sitawusa abadde agiddukiramu mu stretcher eddamulaye Busoga. Yes. Saga nti ate ekirabe Busoga. Museveni yabati yatidde. Omwana lale gye ate baganda ba Museveni. That's one. This man after being yamuniyamu nagula ne ba Kenya Mirundi bakamala bloggers bamwonoona n'obujuzi bwe nekubalubindisi amunyalemu Museveni bali bamukyalisiza mutabani we until I went nawandika akati kani Muhoozi bikamwe Muhoozi omwana wogonyononye omuleka bamutte bakole kyo bamunoone nga ne Museveni akkiriza zimbimanyi n'abakazi bangi n'abaana bangi. Omukazi ayinza okukubuulira nti oyo omwana si wowe n'akubira n'omusajja amwagala eyagala mukazi we nga ffe agala kujja ku mulamwa. Yes, I know. Era naga nti omusajja atalina abakazi bangi tasaana bwa pulezidenti. Yes, bw'oba olina abakazi babiri
bana batano omanya conflict zaabwe. You can rule a country. That's why Armenia ina abakazi bangi nnyo. Museveni yajooga mutabani we nekuba nti if a Muhoozi dies earlier than you, then you never have a Muhoozi. Because a Muhoozi means the one who will avenge you. That's one point. Nti Muhoozi yakola body move ng'amaze okutegeera nti kitaawe can write him off. Namuta. Yes. What he did, he created the contradiction. Sakami. That was the contradiction. That je tubadde tulinda amumuze mmajje omwana ajje tutabaale. Kanne Museveni ati omusaakinga naye nga yakola Omuhoozi akola. Muhoozi ensi neevaayo. You see, Kampabuuliremu, Museveni must think. Museveni is having a failed coup. Museveni is dealing in a situation that a president elected and the current president of the United States operates with the Congress. Muhoozi bwagenze mu bantu sale abantu bamwagala nyo tatisingako waters tiyefunza teyatisingako waters tebatestinga bonna. Yes. This man ate bannange Katonda ayamba omanyi nti Mukamuhoozi abantu bamwagala nnyo ali smart anti n'abagereka yafa n'abagereka yabba bamuberamu abaganda omwogezi yafa n'abagereka yafa n'abagenda wa Museveni najjayo sente ye yafa. Ono omukazi kati gwe tuyitawo aba Miss Uganda biwe omukazi yakola statement mu dakiika ezi. Yes. Ensi negamba obwongo bwakuteesa ekiri wano amanyi nze those are two nze ne positions in one bed. Yaluhanga oyo omulaba Moses we adapted the sons of Kuteesa twali baana be abakuteesa Nalongo nga yali anjagala nnyo. Kuteesa identified my intelligence era yali agala ng'ensome mu America. Yaŋŋamba gwe the only thing I want from you is your intelligence. Era olunaku lumu Kuteesa nga bamuseesalinga yampita n'atuula mu ntebe wali naye nga dola azigirawo wano Mirundi ngenda kuwa dola 10,000 2,000. I'm going to give you $2,000. Nazigirewo wano wansi ngenda okutuuka mu kkubo nga ziriesa nakomawo ne mudiza balance. Kuteesa lokuta atimi abantu balamu nga mu Uganda mukyalimu. Yes, ajja gatta Talibani sente zazimanyi yakusuubiza 2 n'akuwa 5 nozaayo 3 nozimuddiza mmwe ebyowammwe tebikola anti nze siswala kati nkawa tibwekizimba mu lubuto eboyo in my stomach ngenda ensambya Kuteesa yampa sente zigenda mu ddwaliro ngenda ensambya bwe ntuuka ensambya banga tulya kyaggulu saalya omusajja dokita ajja akebera ku manya gange ono Tamale Mirundi yatayagala federo naza kubuza ngoye zange nenfuluma naye nga mbasisulubuka tebubirimu mmeka n'ekitundu nenvaayo nengenda ku miso ya finance headquarters Kuteesa mwe yakola nembeerawo fortunately for me najja mutabani oyagala ki muga tugende mu office ekunyonyo kiki mugamba zo sente zange bazikoze nesinza kulongoosa omusajja amaze kuntegeera Kuteesa give me another money. Yes. Nengende emulago nga nteddeko ekikooti ekikadde n'ebiku nga bikyambula nti nsoyinza okumbuza document enkadde
eriko kompyuta lwaki typewriter nina 10 ewaka waliwo endagaano ezedda nga njagala kufera nti endagaano yali yadda nkubisa typewriter kompyuta yaliwo tukyalira abasobola bikuba anti nze kubulidde ti endagaano y'emyaka gyana yali ya typewriter njirina toyinza kuleeta kompyuta typewriter nziyina n'abalala benalaba abaazitereka wali ku kiseminti mweziri mu bbaala erimu mweziri kakati ngenda n'ebikooti byange naye nga ngenda kufa kiboyiro kindya buli bwomuwoni kati ntuula emulago mba ndyawo nansaze ng'omusajjako olwadde muga nina boyiro mu lubuto n'ebifaananyi by'ensambyambi yena nabitunulamu olina sente konza oyagala mmere nze ojja kumpanga ne dokita 5 nemuga nti kugenda kuwa 5 dokita 1 miliyoni ozina gwe musajja gw'ebikugwe bitambulako nti muganda nga ali bweru so dokita eyannongoosa bamujja mu lecture room ajjali akakadde n'akalya era yaŋŋamba ti musajja gwenkubuulire ye ŋŋenda kukolako akakovu atakanga yansibiza kangalo okalaba katono nnyo kakovu katono yaŋŋamba nkusibiziza waya zaki za kangalo ate tekagenda kkulumu tekakanga bakazi waliwo ebizimbe ebikuvu olaba sente gyezikola kakano kubanga naniyogera munemulowooza nti esa kakano keyakola yaŋŋamba nkusibiziza waya za kangalo tekakanga abakazi kakati nemuwa sente n'agenda bwenzirayo banyiga olukindo nansi n'ayagala okunkwana nti leeta olukindo nduyige jamwanda weya nemuga oyagala kulaba ki ayagala okunziyamu olukindo akutte mu mpale bino lifa mbindu byomusajja oli kunyiga toyinza kunyiga yali agamba nti bwana akunyiga namazzi gayiza okuyiga sobyambula akunyige lwaki bwe bali banongosa sajja mwanda we bakulongosa nanda we yamweri tebanyambula nansi ane yali mwala mulungi naye enkwana ye yali embi yankwana bubi nalyoka njiganza oba yanteekamu kamulabi olukindo ne lunuma naye nga nze ekutte ku kitanda bwe kikutteko anti ngaekikulumya wagana okutegeera namubuuza musajja mukulu gwotigaatiga omwana nga yayingidde dda mu mpale naye nga alabye omusiru alina sente oba bambuuza nti sente muganda wazijjawo bwamala okuntigaatiga nemubuya nemugamba naye ompisiza bubi oba onjokezeza kamulali oba kiki naye omumanyi do you know me nansi wemulago nemugamba do you know me koyenno amutamale Mirundi nfudde ennyabo tali mu Uganda yadduka ali London Tamale Mirundi yes era nagendeko ekiboga eyo omusujja gunnuma mwesiini nga baana bange tebannakulaba dokita nengendako ekiboga nebaga nti nze nva wala tetuli basajja balala tulunda nte zaffe leetayo emitwalo 3 nabawa 10 nembawa 10 nembaga nze mumpe eddagala biki sijja kudda nakati 10 zalinga 3 oba 4 ono omusajja banaye balansi wa mulese masigemu emitwalo gy'etaano ekikooti nekijja nalaba batambula omusajja alaze ono omusajja alaze
balance yaje tuleke nalwako obulwadde nenyenda ebusi. That's why I tell you, when Museveni tells people that you are an advisor, he is creating trouble for you. Toyiza genda wa mukulu wa ssomero n'omugamba nti omwana kansala ate mukama wammwe zaagaba ffe tunoonya ssente kutuzijanja kamiliyoni bina ziyitamu. That's Museveni's contradiction. Kyobula tubadde twogera muhoozi wa Museveni kutuniamu. Neka tewulira otya nga muhoozi yagenze obadde ku muhoozi gw'osiibako gw'owagira katonda kwogirani kugambe nti muhoozi one abakubye alina ground ku ttaka kwali nti bamusibye anti buli nga amusiba ki yamusibye kati yamutadde mu kasenge va mu bantu da mu kasenge n'amutugaawo. I told you that Muhoozi is a victim. Has been assigned to reform the Ajimubaka, Botafil. All these old people are going to go. This is assignment. A man who had lost at the level of land forces is now CDF. Do you believe that Muhoozi can abandon me? Do you, even if I want security, military security people, I will have them. Anybody who wants to arrest me, CDF, I know him. I'm a victim. He might abandon you. Cannot. Mirundi. People forget. Museveni y'omukoya mulimba. Omukoya yina ebizibu bi. Oba Museveni yakuvaamu emyaka 10 nga n'ekimange bamukubye. Yes, asobola okuva. Omukoya omukoya yali alowooza nti nze asobola nva mu famire nkagamba kubere mbamalawo. Osokola abantu ng'oneereba. So do you think Muhoozi can still come back the political scene? You will come. In fact, what Muhoozi says the president must prevail. Omukota akubeera alimu bamayinja adduke nekakizunza lutwe kabadde kazi. Museveni yakoze ensobi. Ensobi Museveni gye yakozeho gimanyi. Anti omanyi nze neeyambisa obugero atayimuza muvaluka singa oddira mukazi wo n'ogenda mu bbaala zimeniddu n'omufuula mwannyoko n'omutega n'agenda omusajja n'asula naye ng'ate emu kukuba emmundu yeekonkomola owayinza n'obutaddayo owa bwadda akabadi kaba kakusaze. Yes. Kakati yefu Museveni wanted nti genda mu bantu olabe yakigudde mwana mu bantu. But another important question that Museveni should ask himself, this is what I've told the Kenyan journalist who has been looking for me. Nti Museveni has a challenge. Why he must answer? Why is it that his brothers supported his son, their son? Bona. Yes. And supporting openly and costly. Is Museveni facing a rebellion in his family? And why? The Toyota has put in a lot of billions. They say there's a billion. Museveni yatitibye nnyo mu kudumu at the express. Abo ba Toyota baani bajjanga mu state house nga America yabawaseni. Ng'ate Museveni obbawo. Abaana abo tebalina ekizibu kye bakoze. Have you seen oyo Toyota yagenda n'akola ka garage mwalagira emmotoka eza Japan nga kalinanyeewa wano ku Nakumati musiya kakuba tukyumiriate nyini ani yalagira okubakuba ye yalina nyini ka yes but Toyota baita Phoenix or something. Yes. Naye Museveni yatawana baganda be babakube babattire wano. Do you know that a new regime, when it comes, they will be targeted? Yeah, they will be targeted. They will be targeted. Let me tell you, I was in the State House. Abaana abo nabalabanga abaami abo ne bajja mu State House ne bakuhambulinga
humbled themselves bafune balya nenga yumusubeni abania kubunia omukolanya nyala omukatu nyakatu nyala mukodumu ya mulete dobuzi mukodumu watiti byatuniakatu nyala omanyi natulya sale nemulaba ngaloza ti omwana mugezi nagamba sale nti omuntu asinga obugezi yemwenda oyo nekivuna sawasawa ina sekoko talina magezi why nekizunza lutwe mu psychology batugamba do you know what we call a fool mwanga kutuyita omusiro omumanyi define for me a fool fe abaganda tulina ekimpemempeme kimpemempeme one yes tulina omulalu yes tulina omuzoole yes tulina owakatwewungu yes tulina omufungulandiga omufungulandiga yasembayo obusi anti yebuuza nti naye endiga ensajja eyingira etya ku kikira kino kyewanika sebo nga laava ezenga tipa so najja akifungula anti yemufungulandiga abuuza nti naye kino kiina obukazi oba tumuyita mufungulandiga ye musiro wasemba oba ekintu tuliyita gege ni bukenya gege egege lyesajja ekkulu erikola ebyobusiru tuliziika saawa nyanga bebi saano mwenenaawe ngo tubaziika saawa 12 genjuba igolooba egege kati libukenya tuliyita gege mu Buganda balijja kuliziika esaawa nnya abaganda tuvuma bukenya gege batta omwana wange abamuta bavuddewo bamukwaddemu. The mafias have kept me without meeting the president of the city, and now kyenabagamba nti bw'osoma nabawandikira akatabo ka logic. Logic is mathematics. Mwanga asoma ku logic? Yes, I studied logic era namukolanga nnyo nga bwe njagala. Logic era nabulyanga mbusome expired drugs, expired courses nga bali soma psychology, osome logic, osome propaganda, osome political science. Ujje kubitegeera. Why? Nti Bukenya, why do you come back? As a victor. That the man who fired you. Abakugobye tebanaggwayo ti owamu nadduka. Abakukuba luli. If you are a woman, a sensible woman, Mwanga, tell your sister, before you go back to your former marriage, you must know that the man has changed his conduct. You come back again. I cannot accept to be a minister in Museveni's government. Ngamukudumiwe nikizunza lutwe n'abalala baagala business ya organic trade banzita. This is why I decided to isolate myself. Siri mugagga n'efinibwamu nti Museveni akwate million 10 aziwaabe wafenga nfudde baba banga ne babattirayo. Because I know. Why did they fight me? Organic trade. Abaana 15,000 babulira ebweru. Naye mpandiisa akatabo nga n'amakampuni ge yabatwala mutaddemu ekyokola mufumuka mu nnyuma. Abaagala Bukenya agaana omulimu. How? Anti kyekugamba ekiki kati okyayogera ki? Muwala wange omusajja bwamukuba n'akomawo ewaka. Neesanga ngazzeeyo. Abayamba musajja kujooga bantu. Kati bagenda okujooga bakamale bani ku buli muntu yenna bamunimu kyobala ajja kuba ebiraka mu mpale. Waliwo obwetaavu bamuwadde omulimu gwa environment embeera y'obutonde bw'ensi bugumu ennaku libadde lingi. Why didn't they? The competent person. Ate baali mugambye bwa advisor. Yali gentandisewo company the consultant mbuulire bano. Naye Museveni takuta. Museveni ayagala akomewaako n'erimu ddala ekyokole kufumukira ddala mu nnyuma. Kakati ku kabuli ya Bukenya batisoma ki? Former vice president, former presidential advisor, kino kyekisembyeyo kyebakolemuza mayo nti Mirundi nti amwe former era bwe twagenda ewa Muhoozi e Masaka Kagabo yajja n'aŋŋamba nti tayito ye eriki
I'm a former press secretary and a former spokesperson of Yampita Diva. Yes. I think a couple young Korean invited by Yogeda Nako. Kakova Yampit. Neka say you get anti-advisor. He's a Kurume Chimiro. Syria advisor. Syria advisor. Do I see the man? Where the 10 years I can't party. Mirundi, where you contradict yourself. You're a former press secretary and spokesperson of the president. Neate facilities zolina motoka n'abasikalo inaba presidential advisor. But I'm a senior citizen who also to be protected. Do I go to their office? I must be protected. Kasi yagenda mu America ngataina musekali n'omu. To address UN. The Americans want to kill me. What I have done, they have the responsibility of keeping him alive and going back to Cuba. See, you won't call it here. What do you promotion? Whatever I want to Kulimbo, but what I'm telling you, Museveni, Tiaba said Java, very aido, but simply Javani, both in every office, very aido. They can be tempted to form a party. It's a mongo chiraba. But you to train a chaba, what about Yai? No, Yagalaba take a kotag, Yagalaba take a kotag. This is the mistake of Gaddafi. Gaddafi had the Abbey Bengas now. Never take him for an office. Ambassador of Nagaba Bengas, about when you down. What happened? They had the time to meet. Two years ago, could never same picture, but again, they Museveni should learn. Ngaba amajibu abagolu kaga nabano bawe ne ba parliament bafuna million atute tugende babu Kenya be yatane bagenda babo bakomiyewo ba failures buli mukazi afanga azala a professor yes hakulichi is a failure. If Museveni had retired, ekibira kyokka Bukenya China a forest. The forest are going to for the next 100 years. You can call it a failure. Tebiriyo. Fetu kugamba ekintu kimu. Leka kujjayo kasoloko kako omusajja tukalabe nti kanene nnyo. Owafunyisizza olubuto. Onfunyisa olubuto. Lwaki oli mwavu ng'olina ekibira n'okumwona engalabiyo ne sijjembi abaana bongere bakuniemu nga nze sirinya nga y'emyaka 10 maybe we yagambira nti bassa omwana wange yali tamanyi kituufu. He has gotten intelligence reports. Has he said? No, kye bagamba nti mu logic tukola conclusive statement. The mafias have kept me away from the president. I have not spoken to the president for the last 2 years. See, and now I tender in my resignation. I need I name is sandwich years. Next is Unzalutui. And I think I'm going to be and now I retire. Now, Mirundi, go Msaji as my political science. You think you're outside the government? I'm outside the government. You're in the government. I'm enjoying. Fooling is me. 10 years old, I shout to obscenities. I'm not under anybody's control. Nobody. I'm enjoying myself. Because I will go you, that in fact, Gunyua, the Gusikana now, or Yansan's a good courage. I don't expect enough phone from anybody. Mr. Mirundi, where are you? Where do you expect me to be? I shout obscenities. Umuyitibwe nyiga mpemula Nsabaga nti omwengo gwennyini gwe gwakuleetera obuzibu anywa baali balowooza nti bajja kusokoola basokoola nalowooza mbajja kuniimu nyolemu nze mandwa mukube ne mumala mukubejo gwe ne mufumula mu mpale nze sijogeba nti ate kankubuulire ekyo si kimu kyamaddengo nyo nkugambye we are in a dilemma. Muwanga, I don't know.
Uganda is in a very big crisis, political crisis. Nzenzukuka ekiro nenkaaba. Kulongo mukoya niyo munonye. Museveni nange. Where is the dilemma? Let me explain your dilemma. Uganda, a man like you Muwanga, the next time I meet you, I humbly request you to download Yugoslavia. Yugoslavia. Yes. Yugoslavia was under Tito for 28 years. Tito was not a Serb. Tito was a Croatian, like Museveni. The Croatian Kayira was rejected by the Serbians. Never get a Museveni. Yugoslavia, finally at Uganda. When Tito died, never got more over President rotating him region Zenya, Emiaka Ebiri. But what took Croatia? Never got to Mugira Mulinda. Croatia to forget Miaka Abiri Mumunani. This was your share was taken. Yeah, this was the part what sparked off the Yugoslavian war. They wanted to rotate. Kakati chebo mbatulia chirikweche. That's why I'm worried. Mwanga should be worried. Bano unanyinisi aniyedde ku buli muntu fiya ye kumuyolaho ngejiriki kumuyola ngakamunye nakana kazunzo lutu yakuba buli muntu thinking that he will be the president. They committed crimes with international connections. Ukusokola abantu bakayola n'olutu lwakano n'adduka abane 15 tamanyi adduka. Kakati tulina formidable forces. We have these people who thought they will capture power. Abali mu involved. Abali na travel ban bebayola. Their own country is where? They need a prison called Uganda. Tebaine gye basobola kulaga. Bobalowooza nti muhoozi bamulisubitiriza emmagye bo bakole. Kankubuulirire wano ekibiina kya Bobi Wine bagenda kitema mu mpuuga n'abazze abavudde Masaka ne Bwanika babasuuziza mu hoteri nga mbalaba. The Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi mutanda wa Ndembole Namatovu Mirundi. This is Inside Out.